osobola okunyamba era abandaba balabe ekitiibwa ky'omuze omulembe gwange gumanye nti wali wamu nange Mukama nkusaba kuba nange na buli kyensaba Mukama era kirabeko nange Mukama nkusaba kuba nange na buli kyensaba Mukama era kirabeko nange ompangaze museno njulire Kale, kusema official nkwaniriza yona gyosinzira okubanga ate otulaba kusaba nti subscribing ku mukutu guno atokwira nga tufuna videos ezifanaganako bweziti n'okusingawo. Tuli powered by bannaffe aba Axola, abatunzi ba solar eza buli kika, gwe ayagala amataala n'onya ku bannaffe ba Axola, gwe ayagala water pump, Axola esobola kubanga supporting as water pumps, n'onya bannaffe aba Axola n'ebirala byonna ayagala solar supporting TV na buli kimu ekya solar gwe kyolowoozaako bannaffe aba Axola bajja kubanga bakikutu usako. Then te oyagala ebintu bya security system, oyagala gate eziri automated, oyagala security cameras zoteeka ku bikomera zoteeka mu business zo, abanafu ba Axola bajja kubanga bazikutuusaako. Then banafu ba Arapex and tile adhesive butegeeza nti ne cement asiba tiles nezinywera bakutegeeza ngenda mu hardware zonna mu ggwanga biri nga tuwefunira Arapex tile adhesive. Tuli wano Eva agenda kunzijukiza ekifo ky'endimu naye nga studio era ng'ekindesi wano olunaku olwaleero tulina emboozi ey'enjawulo gye njagala tunyumyeko ne Eve nga bwe tuli mu kwetegekera a night with Evelyn Love. Nina eyansuniddeko nangamba nti Eve oyo alina ebintu abemabegakaawo alina byabadde ayitamu koyinza okulowooza okusomozebwa kwabadde ayitangamu. Naye okuleka ekifaananyi kya Eve mulwadde, Eve mumusondere, Eve akoze bw'ati, waliwo ekintu nga nange naawe tukyetaaga okukimanya. Osanga Eve singa yawulira ku mboozi eno emyaka nga 15 emabega, osanga yandibadde tali mu state eno gy'alimu. Abantu abamu wano mu Uganda tetuli bantu balungi na kwekebeza mu ndwadde ez'enjawulo, naye ate tugenda okumaliriza nga mu bugayavu bwe tukola tulina bingi nnyo bye tugwamu nga tetugenderedde. So yemboozi olunaku olwaleero egenda kuba more of awareness, then later on tujja kumanya bigenda kuba mu night with Eve. Kusanyusa okukulaba. Kusanzi wano mugundi mu bandi ng'oli mu kuyimbira ddala. Ebyaddala ennaku zino oyimbira ddala? Nyimbira ddala ssebo. The rock tano nno ngenda ku Caesars Lounge awe Masaka. Obakubira ddala omuziki? Bakubira ddala omuziki. Omuntu ayinza okugamba Evelyn teyeekakawo kasente tazaagadde kusukka. Bagamba Evelyn teyeewummuzaako. Tahumula ng'aviire ku stage. Nanti ne bills nazo teziwummula. Ate nga tejja kubeera nga mpa buli ssaawa. Ate ng'olaba olina w'osobola okuzijja. Ate ne wabaayo omuntu nga bwakunnyambako olaba nga nange neeyamba. Naye agamba addamu ku maanyi nagamba at least omuntu gwe nnyamba. Naye yeeyamba. Abalabi ba Seymour musibye mutya ba Seymour ne bannyabo nze Evelyn omuyimbi wo era omuzannyi wo Muzibayiri family. Eve, sigenda kukuyita nnyo wala nnyo. Some of the things when actually nalinjogera na Mwami Bosa. Nangamba Eve oyo wandimunoonyezaako lwansonga nti ku mutima gwe kuliko ekintu kyeyawulira nga yandikigabanye n'ensi. First of all, twanyala soka tutunule ku challenges. Kati neba kidney failure. Ya tutunule ku challenges of a kidney failure. Experience dale entuufu because ekifaananyi kino ekibadde nga nnyo kyakusonda naye abantu bamanyi ddala bulamu butuufu Eve bw'ayitamu. Challenges ezisokera ddala era za ssente. Buli kintu ekijjanjaba ensigo kya buseere whereby bwe tutuukeyo mu dialysis unit waliwo ne basics ze tutayina mu ddwaliro. Ebintu ng'empiso, kati empiso nze zibankuba empiso wano na wano ziba empiso 2 za siringi 6 naye oyinza otuukayo oluusi nga tozirina. Omukono ogufaanana bubi. Omukono gwa Eve gutiisaamu. Ekibuuzo bwe tugenda otandikira. Eve omukono ogwo gukubwa empiso mmeka era mirundi emeka? Bankuba empiso 2
n'okuzijjamu ngendayo mu ddwaliro emirundi ebiri buli week ngenda nensulayo olwokusatu ekiro then nensulayo ne ku Sunday ekiro nakola dialysis ya kiro lwakubanga emisana mba nyina ebirala ebyokukola. Process ya dialysis ebe omanyi abantu abamu osonga lwaki tebafaayo kubanga twogera ekigambo dialysis kirina mu luzungu tebabitegeera kirabika ng'ekyangu. Process ya dialysis gye tusobola tugendeko mu process ya dialysis erimu wiki ekyuma kya dialysis kyoza nsigo bw'obanga oli mulwadde wa nsigo bw'onywa ensigo eba tekyasobola kusengejja so buli kyonywa kidda mu mubiri gwo kyova laba oli nalinga nga nzimba okitegedde nga kyenywa kidda mu mubiri naye kati bw'oba ogenda ku dialysis tosobola kuzimba mubiri naye bw'olekerawo ogenda ku era oddamu n'okola ki kati dialysis ekyuma bakisiba mu misuwa bakifumita kati walikyange bafumita wano waliwo bafumita muno nange bebasooka okunfumita eno basooka ne bafumita eno side ne baddako eno kano nekayononeka ne bateekako eno bakola ebeera operation kati ne bakola eno eri permanent nobusooka bateeka wano ne bagiyisaamu ne kanuunayo bekanuunye ne kabifulumya ne kapeta kati buli lwogenda olina kukyusa catheter obanga bakusibagira wano ne kati nze neyange bagiyita fistula kati eno yo eri permanent omubiri ogugezze naye nti kyekyuma kye bateekamu kya fistula kyuma kiri mu mubiri basala wano ne bagaziya obusuwa kubanga bwali kakati bwogenda pakati saawa zino ku kyenda ennyama ebisseewo kati bwogenda balina okusala ngenda bafumita kati bufumisi bafumita wano na wano buli ngenda balina okunfumita kati aba bafumita nakuba empiso nnene ziruma baba bafumita nyama baba bafumita kiki kyebateeka munda byombi babifumita ennyama n'ekyuma byombi babifumita so the pain is always there ensonga lwaki twagala okukola interview eno lwansonga ekigambo dialysis bwe tukyogerako tukikoma kungulu katonda alina engeri gyakolamu ebintu bye tekiruma okubanga Eve owaffe gwe tumanya atu entertaining yakola ki yali mu challenge era ina ensonga lwaki yaleeta nze naye ate era katonda alina ensonga lwaki kyaluma Eve tomanya kiyinza okusevinga ggwe kati mu kino muno mulimu ekirimu kyebafumitamu ne bayingiza kati process eyo erimu okusikamu omusaayi guba gunvaamu ne gudinda mu kyuma era ne gudda mu nze ne gudda mu kyuma mbeera ku kyuma kumala essaawa 4 naye mukono guno gulina beera ku stand still gulina kubeera wantu wamu sirina gunyenyanyenya kuba bwe ngunyenyanyenya empiso ziyinza okubuukamu ate pressure y'omusaayi engeri empiso gye banene bweguvaayo guyinza okuggwamu buggwe pain ekoma ziyingira oba you keep in the pain paka no ekoma ziyingira then nokujjamu era ziruma mbeera nga ali ku drip naye babeera bafumita wano biruma ne mukujjamu kati olwo singa you fail okukikola mu nnaku 2 mu week oddamu era nofuna complications bata olina kuva ku kyuma ekyo paka obulamu bwo bwonna okujjako nga mukama akoledde ebyamagero waliwo bakoledde ebyamagero waliwo omwami yali avudde mu bende wa myaka 72 last month mukama yamuwonya ekyuma era mugamba ensigo ezize ziteredde so mukama nange asobola kinkolera abalala mzee taata katonda mumuze mirembe yali mulwadde wa kansa naye katubutwala mu ddwaliro bajjanjaba naye kati batandika kugamba mugula eddagala bweriti kati within the process I was forced okubuuza muganda wange omukulu kati tukola ki essaawa zino nagamba twatandise okujjanjaba kansa tukola ki ko ye nedda kati tuli mu kuzibiriza bulumi era kuzibiriza era nekino bwe kiri kale essaawa zino tukola ki dialysis tewonya bulwadde kuba singa badde bwonya singa otuuka time nova ku kyuma batebubeezaawo nga bwolaba aba AIDS balina ARVs nazo zibabeezaawo ekyo kyebatusinga nti ffe tuli bakufumita biwanvu nebyokulya byenyini batugaana ebintu bingi amazzi sirina kunywa amazzi nyina okunywa emba nywedde mu lunaku lwonna nyina kunywa 400 milliliters
olunozibalo otya oba 400 milliliters nzikubalire ntya katugeze akacupa ka mineral water okalaba ka milliliters 300 kati eka 300 either bisatu oba bibiri kinaana oba kati nina kunywa 400 milliliters kati ezo olina okunywa akacupa ka lwenzoli kamu ne that is including ne supu n'eddagala ly'emmira amazzi ge nyina okukozesa olunaku lwonna okusaminga up the day nyina okukozesa liquids nga ziri nga quantity erina kubeera 400 milliliters kakitegeeza nti olina okuba nga ocalculatinga buli kimu kyokola olina okubeera nga oli calculative sirya fruits tebazinzikiriza kujjako fruit emu gye banzikiriza apple lwaki ndala zirimu amazzi oba kirabika bazitowerera kidney emmere yonna almost bagiŋŋaana kujjako akawunga n'omuceere obulamu bwobeera owangayiramu just in case if you forget I can't forget. You cannot forget about your life, you know. You can't. But sometimes, oyinza obeera wantu nga tolina kyakukola kuba kati banzikiriza kulya butto naye kati ffe obimanyi byaffe tugenda mu byalo okukola video bagamba mwemutuuse tetumanyi nti tebasiika kati nomala galyako naye nga obeera weeta complications tolina kulya butto kujjako olive oil kitegeeza olina okuba nga otambula n'ebintu byo olina otambula n'ebintu byo era kyenkola kati tambula n'emmere yange atulaba omanye ebiseera ebisinga obeera ekintu ng'okiwulira buwulizi n'okitwala n'okizanyirako buzanyizi bwe butyo nga tuddeyo wali kidney failure erina ebiraga nga maybe wojjukira nti oyinza obba wabirabako n'otabiwabudde problem ya kidney failure eri bweti ensigo yenyini si yekuluma ninga bwegamba etandika okuwaga ate kidney jjukira nga bwogambye tulwawo okwekebeza oyinza ate n'ebyokwekebeza bya wano oyinza okugenda basooka ne bagamba mutima gwe kuluma kati nze basooka kulaba mutima ate nga kidney twalinga ku mutima gwe tugamba ate abasinga bwe kiba bonna bendabye mu dialysis unit oli agamba nze bagamba nyina pressure musujja kugamba bwejja erina ebirala byerwaza bingi kati by the time you know nga sometimes it's too late so kizibu okubeera awo n'ogamba nti nawulira omutwe nga guluma n'enguga yaliira because kati oluusi oyinza okuluja omutwe oba olubuto n'ogamba kamire kapanado kyova olaba nze sigamba muntu kukola ki kugula medication neyeewa kibi nekyobuteekebeza omuntu bw'aba nga alina obusobozi at least twice a year buli muntu yandibadde yeekebeza inamanya system ye eyimiridde etya kubanga kidney bwebeze tejja yokka kati nze yandwaza omutima nendwaza amawuggwe nabyo ngomazaate okuva ku bina toyina okugenda nabyo nina okujjanjaba pressure nze nafuna ne pressure kati okitegeera si byangu obulamu bw'omuntu alina kidney failure ng'olese ekyokubeera for example bwengenda ku dialysis nemmala nfuuka sayimu nga maze okuobservinga byonna nywedde bulungi nga byonna okunywa can you live my life can you live nga nze bwendi asayimu bwenjogamba nti yeah like you try omuntu mulwadde wa kidney oyinza okukeera ku makya ng'oli bulungi ate olwo ne bagamba kati ataafa participate in sports osobola it depends on how you feel yourself kubanga waliwo abali too weak okitegeera waliwo abagongobala kidney buli muntu emuluma bubwe ne kati nze nga nze byange obimanyi kasita nfunamu otwanyi neyongerayo naye nga buli muntu alina obulamu obubwe waliwo abalina obunafu ngebunafuanga bw'ava ku dialysis addayo okwebaka ya kati nange nva ku kyuma olunaku oluddako luna mba nyina okwebaka era bakimanyi Evelyn mujjamu kubira ssaawa 9 kikola kikinafuya onafuwa vayo okooyi nnyo bw'oba okigendako olina okulya obulungi kuba kinyini kyamasannyalaze kikooya kati waliwo ebintu byenjagala okwogerako byensanga mu dialysis unit mu dialysis unit omwo abalwadde mesigo bajja kubawo by like one evening with Evelyn bambi tubeerayo ng'abasibe tweyamba kati olina kugamba ngenda kukyuma naye siinaamu ssente
ng'olina okukwata ate ku zizo nawe n'omuwa kate nga nawe oli mulwadde oba n'amala ekyuma nagamba sina transport navudde mu bende kyenva nkubira gavumenti omulanga etuyambe eteeke dialysis units at least buli district level mwegale tuzirina ziri wano mu town eziri eyo mu byalo kati ng'embalala za bbeeyi dialysis unit ya mitwalo 35 buli session sije emitwalo 6 era mama narese azinsasuliranga wali nakasero kubanga it's a private hospital it's very expensive era nali sijja zisobola singa nafadde kubanga nze nina mmeka gamba bambi batuyamba oba kisoboka bajjawo ne dialysis fee ey'ekitanda wakati nga ino gye nkolera emulago dialysis fee eri si y'amaanyi nnyo naye abantu tebagisobola olwedde abantu bangi batubanja baba banja dialysis fee yokka ya mitwalo 6 olina okwekebeza kidney yenyini mitwalo 4 n'ekitundu okwekebeza mu bbanga kidney buli luvannyuma lwa weeks 2 kati gyegiri 6 kati gatake 12 otekeko waliwo akadagala ke batukuba ka mitwalo 7 n'ekitundu kaleeta omusaayi kubanga omuntu alina kidney problem omusaayi aluzinga mungi aba talina musaayi ate nga gwe gulina okugenda ne ku kyuma ate nga jjukira tolina byolya bireeta musaayi biri awo kuba ebisinga babigaana so tezomeka wali nabaze mu 12 time zifuje mitwalo 48 kati olina okusaako n'ekyokulya kubanga olina okubeera ng'okukuse bulungi okugenda ku kyuma so lwafuula obeera nga mukakadde kamu n'ekitundu transport buli kimu kitunuulidde ggwe kakati gwe imagine omuntu ate bambi ava ggulu ajja treatment agifunira Kampala he has to come twice kyokka ate ye mulwadde enguudo zimukubye you understand kati kale nze kyova olaba nagambye kati kubanza bwe najja mu ward engeri gye ndi public eye buli muntu alabanga oba alabye Katonda oba kitegeera kyenkugambawasangayo nga babaddeyo naye nga tebamanyi kyakukola tewali atwogerera tewali nange siina nnyo kyamaanyi but I'm trying kugamba kyeŋŋamba nti nakoze concert eno nyambeko bannange bambi kubanga tuyambagana tubadde tweyamba bulijjo gundi tolina goes transport sirina goes anti balina okukulongoosa oleme kufuna infections nogwe ne bamala balina okusibawo nawano era basibawo kubanga era wabeerawo akawundu nga bajjeemu empiso nti basooka ne bateeka beera ka goes ne basooka ne baziba olina kiwamu like 4 hours ne baziba bulungi nolyoka okajjawo so like I've been in the ward abantu bangi bantuukirira Evelyn sirina kino nange sirina kino nange sirina kino oluusi nange nga sirina but kati waliwo omwana luli yali asigaza siringi 10 ava Bugerere nangamba asigaza nti mwana muto abadde asoma mugamba kati nze nkolere kibannange nenkwata transport yali wange nemugamba sooka ofune ekyokulya ngenzi nemukwata ka video nenkateeka ku Facebook era nebaza abantu abajja ku Facebook yange nemuyamba omwana oyo yafunyemu akasente bwe yakafunye yangambye yatandise okwesibulira amanda ge kagenda kuba ayambibwa kuba bambi abadde omuntu yandibadde alongo ali mu myaka 21 ate tukigenda kutwala ku kibuuzo ekiddako yivu ennaku zino abaana baleeta abaana bato myaka 5 tekirina myaka nti you misused your kidney because tewali nno ekya kidney tekiriko mugagga tekiriko mwavu tekiriko mwana muto essaawa yonna yonna kisobola otuuka ku buli muntu yenna wali ajja kugamba abayibiri nyabo gye bali bayimbi banywanywa nnyo omwenge baka bafuwa ne twabikola we cannot judge us you cannot judge me I cannot judge nobody but abakidney bonna tebalwadde lwakuba mwenge so ekitegeeza buli muntu candidate wa kidney failure kati omwana w'emyaka 7 aba omwenge yagujjeewa just had to keep on checking nomanya bwoli era n'omwana n'ayita mu process if gyayitamu oba balinayo kantu kabaka byebyo byebimu kujjako oli nga afunye ekisa mukama namuwa ssente nakola transplant ezange zaagaana okuwera era nzikozeemu dialysis ne ziggwawo kati nyina nnoonya endala zinambezaawo obulamu bwonna okitegeera okubeera ku dialysis does it have any side effect of course getting tired sometimes you itch
oluusi nze nkwata ekyangu niniita kula bakyo ekibakisiiba bagamba ebyo chemicals ebyo bateekamu bingi then ne stress nokirowoozaako obulowooza kati ngenda leero watandika ku Monday naliyo ku Monday nenvayo ku makya kati nzidayo olwaleero kizuba wakawumuza awamu tatera noddayo that is management but nkugamba nti government etuyambe eteeke ku district levels unit is a dialysis kuba omuntu asobola kungamba nti eva mu Bende Masaka ojja Kampala every after 2 days gwolina okunoonya ssente tulabyeko abakansa balina cancer institute balina ebibiina mwe beegattira tulabeko aba HIV balina ebibiina mwe beegattira for kidney failure weekiri naye tekikoze kyamaanyi tekituyambye bo basinga kufa kubakola transplant whereby fena tetusobola kufuna ssente za transplant okitegeera bayambako mu kumobilizinga abamaze okukola transplant bo be bafaako nnyo naye fenna tetusobola kufuna transplant fees kubanga nnyingi okitegeera kino kiri heartbreaking naye and sometimes ne sente ziyinza obaawo kati nze zange oba oli awo bandinyambe neziwera naye ne baŋŋamba nti nange muyini sisobola obulamu bwange gye nagenda okugenda okukola transplant bagamba sisobola kukola obulamu bwange kitegeeza ndi sente nebezandibaddewo nina kubeera ku dialysis kintwala kino kimenyamu omutima naye sina kyakola kino kya bbanga ki all your life tolina kuva ku dialysis bwogivaako nenjivaako kati nga weeks 2 nga basima wali ekalongo Olikisaimu official ensonga ya interview no lwaki twagireese twagala kubaako bye tukutegeeza omanye biseera bisinga tubeerawo n'ofuna ekizibu n'ogamba masinga namanya right now omuntu singa you become a victim of HIV ogamba yakali nawuliranga bafiire bakyogerako nawuliranga gundi bakyogerako but for kidney failure tubadde tetulina mukisa ogwo lwa nsonga nti kikugwako bugwi ate ne bekiguddeko olumu tuba tetubamanyi n'abafuddeyo bangi omanyi bw'atandika okuwaga bw'ati naffe ffennyini twalo betulowooza baba batukubye ettalo balowooza baba bakuloze okitegeera kati abantu bangi bafeeyo mu kyalo balowooza bamukubye ettalo okitegeera olwokuba tetwekebeza nga bamugende wa jjajja naaki nga bayita eddagala nga bamuwa jjukira wakidini tolina kunywa nnyo ng'ayabika nina omwana natula naye P7 alume batugamba kidney failure naye nga bwe yeebaka waba yebase ku mukeeka gudda you can trace it ku face ye buli omwe muluma bwe yeebaka face esobola okukyuka structure yayo ate kiba kyekyo nga bwe nagambye buli muntu emuluma bubwe ge mazima kubanga mulimu abawala mulimu ate abatunula obulungi ennyo ng'oyinza n'okulowooza akulimba si mulwadde okitegeera najja nga azze ku dialysis naye nga bw'atagamba nti nno mulimu ekiwala bakitaanita mwebali abantu bangi ba ali nga bw'atagamba nti ndi mulwadde nga tesobola kikkiriza naye ne mubeera muli abagongobala olinaabo ne bagamba nti oyo yali gundi nti olimba nga yakyuka n'agongobala n'afuukafuuka so twebaza Katonda batafaananyiza bubi nnyo nnyo An evening with Evelyn Love ebigendererwa byayo biri ki okusookera ddala ngenda kuba nkuza birthday yange ngenda ku 4th floor sewa twebaza Katonda okuva kubanjika mama naresha kutwala mu COVID yasookera ddala omukambwe kubanjika okujja najjira nakagami kazaite zitambula kitegeeza tugenda mu almost myaka 2 esatu okuva ku Ivoli yali azimbye paka tulina kati kitegeeza ne birthday ba unique birthday ba unique nnyo era njagala olunaku kwebaza Katonda olw'aba abagizi bange abanjagala nemwebaza olw'obulamu n'okumpa mikwano gyange balinga bamalayika bandabiridde myaka 3 nga tokola it's not something easy ku bantu abamanyire okukola
lujja kuba lunaku nga mpeza emyaka 10 mu Zibayiri family. Ngenda kuba nange ngezaako okuddamu okwesitula ng'omuntu kubanga falling down doesn't mean it's the end of the road. Muntu osituka ate noddamu n'otandika. So I'm trying to restart. Era kyenva negayida abaami n'abakyala mujje mumpagireko nga 2 ogw'omukaaga ngenda kuba nesitula naye nga serowoozezaako nzekka ne balwadde bannange ngenda kuba mbawangako basics nga bwe mbadde nkola nabo nga bwe bakola. So apart from Even Love tusubireyo kyekirala bakwana bange bonna abayimbi bagambye tebajja kuvaawo. They're going to stand with me. Abanakatemba waliwo bannabosa waliwo Zibayiri family, they're all going to be there. In fact bakeereko bajje ssaawa 10 shetandike kubanga tusookawo mizannyo then tusumulule. It is a Thursday. Lwaki mwasekinze Thursday? It's a Thursday because it's going to be it's a holy weekend. People, yeah, bamuntu bajja mu nshana agenda n'asaba weekend n'awummula. Kale Even Love alina show waliwo akayimba ko kentandise nako badimi bagambe tebanstrikinga nkusaba kuba naabe it's a good gospel song. Yeah, it's my song. Kiki ekyabadde mega waluyimba inspiration y'okola oluyimba? Oluyimba lunaluyimba ndi nakasero nalinga nga nsobola okuvaayoko. Oluyimba na gundi producer George Treasure wali ku Can Records yalunkolera namugamba experience yange gye mpitamu ne mugamba neetaaga Katonda so nampandikira oluyimba lwebaluyita nkusaba kuba nange. Oluyimba lulungi basaba nalwo mulwagale gye luli ku YouTube channel yange at Evelyn Love n'ekirala let it be a prayer to everyone because buli muntu yandyagadde n'asaba nalabako. It's what it says. It's a prayer. Kale Ivo kuleka ngo ine ebigambo ebisembayo njagala nkulekodde weeyongereyo mu ne rehearsals. Ebisembayo kwebaza abatuwagidde mu Zibayiri family abanjagala mu music neesiimye nnyo neyanzeege abandabiridde abansabira abakoze buli kyonna ekisoboka abanamawulire TVs radios abalabye nti no Evelyn abeerawo buli muntu abadde concerned njagala kubeebaza bambi neyanza nnyo nekyensembayo bakoola okujja mpagireko Muganzira's a rooftop. It's my first ever concert. Ngenda kubeera nedda sebe. Ngenda kubeera ku Muganzira's a rooftop nga 2 omwezi ogw'omukaaga, that is next Thursday. Emitwalo 2, 5 n'emitwalo 10. Agala table yakakadde. Numbers okubako for inquiries. These are my numbers in case you want to help anyhow or you want to buy. The numbers are 0776 42 37. Airtel 0753 42 37. They are the same numbers. You just change the card. Kale jangu wagire Even Love ndowooza kajja kuba kawungeza akalungi muddeko wano mu rehearsals bagezaako era nga tebawawula buli kimu atukyalina obudde so tubeereyo. I believe interview eyinza okukyusa obulamu bwosinga oba wengedde okuba nga ogiwa obudde. Lawrence yabeera ku kamera okudirectinga ebintu bino nze Saimo mbeere bulungi mweraba.